kitutwalidde ebbanga eriwerako nga tutambula nga tuvuga tutebateba okutuuka ku kyalo Mpenja mu ggombolola y'Empenja okusinkana omwami Muzeeyi Kayiwa eyalwana eyakola ennyo mu lutalo olwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza mu myaka gy'ekinaana nga bwe tubategeeza nti Yoweri Kaguta Museveni eyali omuyeekera yakulemberamu banne ne balwana olutalo olwabaleeta mu buyinza ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Januari mwaka 1986. Mu lutalo luno abantu bangi banyigirizibwa abamu battibwa nga balangibwa okuwagira abayeekera aba Yoweri Kaguta Museveni. Mu bantu enkuyanja mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'Egomba era mu ssaza ly'Egomba abaalafuuba n'ennyo ne babeererawo abayeekera ne bakubwa abamu ne bafiirwa n'ebyabwe ng'olw'okuba bawagira abayeekera ye musajja mukulu Yosiya Kayiwa. Olunaku olwaleero wano ku Agda Live tukuleetedde musajja mukulu Yosiya Kayiwa eyalwana olutalo luno lw'ekiyeekera wamu ne banne mu bumalirivu nga tatiiriridde bayeekera era n'akolebwako ebikolobero eby'amaanyi amagye agakawenkene Obote olw'okubanga yali nga awagira abayeekera abakulemberwamu Yoweri Kaguta Museveni. Munzikirize tugenda kweyunga mukadde waffe Yosiya Kayiwa ate tubeere nga twogeramu naye. Tova ku Agda Live eddoboozi lya Gomba. Ole bakasitoma abo bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agda eddoboozi ly'Egomba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalire ddala, temujjanga okutunoonyaako. Kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'Ekireka, Kyaliwajjala, Banda, Ntinda. Nolwekyo abantu baagala kusooka okumanya erinnya Ssebogwana. Erinnya nze Yosiya Kayiwa. Essebo. Opiya Zittamale. Essebo. Emyaka olimu emeka? Emyaka ndi mu 8. Oli mu 8. Olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza mu gy'ekinaana olutalo olwo wali okola ngaani? Nali wano nga ndi nga mmeeya waawo. Meeya kino kyali kibuga kijjudde amayumba gali. Eno yali tawuni ng'ejjudde amayumba mayitirivu. Atulaba era abatuwuliriza baagala okumanya kiva ku ky'okubeera nga ate amayumba agaali gajjudde muno tegakyaliwo. Abasirikale bwe bajja wano baatandika enju ezo okuzitugogobamu abantu bo ne bazisulamu naye ng'enzigi bazaasa nga bazifumbisa ate nga mbasula. Basirikale ki boyogerako? Abayeekera oba abaali aba gavumenti? Abasirikale ba gavumenti y'Obote. Abasirikale ba gavumenti y'Obote. Kyokwe kwava okubeera nga amayumba ago kati oluvannyuma amayumba gaalina kugwa nga tegalina misingi kwatudde. Kiki ky'oyinza okuteerabira mu lutalo olwo? Kyesinda buteerabira bantu bannaffe babatta nnyo. Babatta nnyo. Abantu battibwa mu kasoli w'Egomba awo. Kale abakwatanga abantu ne bajja eyo mu byalo ne baleeta ne babassa mu kkomera. Wali waggulu ku Ggombolola? Akawungeezi ne babakkiriza ne babattira emmanga. Musango ki omukulu ogwassanga abantu? Kwalinga kubawaayira nti muli bayeekera. Ate ng'era ddala mwabangamu bambi abawagira abayeekera. Balowooza mwali mwetamiddwa. Baabangamu olw'okuba nti bakuŋŋaanyanga emmere ne bagitwala naye nga tebabajjanga mu mayu gaabwe. Nsonga ki gy'ogamba gy'oyinza endala obuteerabira eyakutuukako gwe ng'omuntu? Nze kennyini wano nalwawo nga wendi naye batuukanga engeri gye nali mmeeya nga bwegambye tugenda mu lukiiko ne Sokolo engulu ku Ggombolola. Sokolo yali wa gavumenti ng'ava Mpigi n'ajja attamu n'abantu ng'akolagana n'abayuusi Lubega Nassali n'abalala banne. Bwe tutuukayo mu lukiiko baŋŋamba tugenda kutta gunne abantu 100 naye mbagamba bannange abantu abo mubakambajjeko buse. Nga babeera bagenda okutta abantu batula mu kiiko ne boogera nti gundi ne gundi tugenda kwolwo baayita bajja ne bamala kukuŋŋaana tujja kugenda wagundi tujja kugenda wagundi tukalibanabaga nti nga mpulira ng'endi mu lukiiko nga mbaga nti bannange okugenda eyo abasajja batugenda tubajjako obusente muliyo obusente naye nga temugenda kutta abasajja abo sibayeekera batuuze bawaka. Ne bagamba bw'onooyogera ebigambo ebyo ojja tulaba. Wafuna otya omukisa okubeera nga gw'oyogera nabo aba gavumenti? Ekigambo ekyo nange mu gavumenti nalimu gavumenti eyo ey'Obote
kati ne baba nga banneesiga mu nsonga nga banneesiga naye nga nze sisemba kintu kyakuttira bantu bwereere. Kakati mbamala okuteesa tugenda kati ne mbagamba nze njaku abantu abo njagala mbaggyeko ssente mitwalo oba 5 muli essente ezo kubanga namanya nti banoonya ssente ne mbagaana. Kati nzike nakola kwolwo waliwo omukulu wange Sewanyana yali abeera Bbuye ne mutuma Bbuye alabula abantu bebayogeddeko. Mukyala Yiipa yabeerangaawo naye nga mukazi mukulu kati yafa. Ye ne mutuma ngoma nnene n'agenda alabula nensigala nga ndabula Mpenjawalo ne ku kyalo kyaffe. Era Mukasa Beneventula muyafiira kuba namugenda mugamba n'agamba sijja kufuluma. Abo bakayanja bo balina history nnungi kubanga Kayanja yafubutuka singa bamukonkona. Mukulu Kanani engoma nnene nagendayo naye musajja atu bamukwatira muli bamutwala mu makomero Masaka wa bamutemako n'ebigere kati yafa yafa n'obugombo. Kakati omala okubalabula abantu badduse bagenze abamu tebabasanze abakulu banyiiga. Kyenakola waliwo omulundi gumu omwami omu bamitanga Isa nga abugambi ambi motoka Gombe yali Land Cruiser nagenda kulaba ekirongeze ku mulyango gwange kumbe baadde bagambye abasirikale bali bajja bakyami wange bannumbe ate bakutte kati awo bo ne bayita kanagamba ngezeeyo naye omukyalo oyo gwe bayita Nassali nangandi wawonye ekiro twali tukutwala nemugambe nga munnanga anti kati kitwagenza okukola twasanzeyo bantu twali twagala kutwala naye era ojja kutulaba kubanga nabaganja bulabula enkomerero nga nali ina edduuka eddene nyaawo nga nti kandeka okusuubula kuno olwo njagala nakudduka genda Kampala nti mbeere kawempeeyi naye nali ndi awo nga tena Nassali nti ebintu twabimala genda osuubule nga yuusi baali aba yuusi abaleebeesi batambuza amawulire kati nga ngenda kusuubula niye bbaasi tuuse ekibiri mbuddemu nsuubudde mba ntikka ebintu byange ku Land Rover nga Nassali ne Lubega bayitawo bagenda Empigi naye ndowooza bali ku nsonga zaabwe ku pikipiki kati neera mba mmaliriza okutikka bwe nti ebintu maze obitikka ngenda kulinnya nga jipu eyitawo n'eyokubiri n'oyo Nassali ku pikipiki zaabwe nga bajja nga nange bavuga muluka kuleeta bintu byange wano bwe ntuuka e Kayenje Dito omugenzi yaŋŋamba kali wajjanga olabe nga ŋŋamba nti nkowulire nti togenda Mpenja banyedde ono omwe nga bakwewerera ne mugamba yii atenze abeera na bulijjo banannanga ki nti wandyewogomye nga nemakwewogoma mba ntuuka ku mwanyi z'abayindi awo Mirandi awo ekawezike nga kabbaasi ke babbye wano bakalimu nga bayimirira nga banzijjako essente eze nalinawo entonotono nga mbaleka nga bagenda nga neyongerayo naye ntuuka ku kanisa y'Abaseventh Day oli Enswanjere nga Sokolo n'ejipu zaabwe yimirira awo anyimirira nga mugamba kiki tiyingira munda muyekera oli muyekera olubanzije mu maaso gye mbadde ntudde nyingira mu bintu waggulu ntuula waliwo n'abawala be nali ntadde mu motoka abakusiniya Egombe nga mbagamba muve mukale nzira ku bintu nga ntambula nga tugenda tujja kusonyiyira kibibi tujja kusonyiyira mirembe tujja kusonyiyira nagenda okulaba nga ntuuse Empigi kale engeri gyali nkola mu cooperative bannanga abacooperative balengera mangu ne badduka ne bagenda wa DC okoliyo najjalaga nti omusuubuzi mulese waaki eggulo mwasse bantu gindi kiringa ente ate kati ngendaga ono omusuubuzi mutenga mukama wange n'emmotoka eyo ya bintu byange omuntu gwe tubeera naye bulijjo Empenja mumulanga ki nga mumute mugambe mukama wange n'ebintu ebyo byange nga ku kifo ky'okubimpa ebintu batulagira ne faaza baali bamukutte ku kigo nga olugamba kusitama bweru nga tuli babiri wansi wetu nga balagira Sokola alagira bagenda okuba abeeri kati wano nga tusigala omusajja agalula omutayimbwa atugatta ati ayagala kubatta n'omutayimbwa ne faaza nga ngamba faaza kimira tukwate omusajja nga faaza kanti tufe nga abajulizi olwo muli naawe ogamba nfudde na faaza nze nagamba namugamba tukwate omusajja ti tufe nga abajulizi nga jayuza puli nga nze nyimirira nga nkwata omusajja omutayimbwa nga twenyula nga ajja ekyomukisa obungi nga nsooka wansi munene ajja nakuba ekisowaano wano
ekiso okukuba ekiso ne bakufumita ekiso Bennett olwo olangibwa kubanga omusajja muli waggulu nga alaba tekimukoze bulungi ekiso kyekino kati wamala okunkuba ekiso sokola okudduka okujja nanjira nebansitula father akwata ettaka ne bestie nansiba bwati nebankuba kagundi kuka pickup genda batwale ku polisi yakufumita ekiso asigaddeyo bwati yansitula naye nga simanyi nga omusayi gukuva omuyitirivu omwana nga bayokezza ejjambiya wano sibafunguliddeyo bakwoca nejjambiya ejjambiya bagiteeka mu kyoto ekibeerawo olwedde kati nga njira nga ngamba polisi nabadde nsuubudde ebintu swafuuka bakazi babasajja wano genda mu kkomera anyingira ekkomera nasanga mune bannange abalala nga naye nga ekivundu ekiri mu kiyitirivu Katonda nanyamba ekivundu ekyabafuseemu abakuba abamabwa emambwa Jona waliwo omutani wa Kikubu naye baali bamutwala banyine baaleta kenge kuka soda nampaako nenywako tuula mundomu naye omukyala wange wano yasigala ku dduuka yalaba abayuusi abo balubeganaengo nti bane munyambe omusajja mumulize bamusabe emitwalo 7 nga bawe emitwalo 7 abafumira ekyemisana nga apangisa emmotoka wano ya mitwalo 2 nga bajja kati baluganga kabegayirira banga begayirira basokolo bankomyewo ate kusokolera bano nabo basaba emitwalo 7 nga mbaga nti sente emitwe yammwe abitutte kati gwe vaawo ti emitwe yammwe abitutte ate kati sente nazijjawa tuuka lwe najjuka nengandika ngende muwankata mu basuubuzi bannange bajja kumpa sente abasuubuzi nga ngendayo nga nabo baga nti twakulebe nga bakutwala wano ngaoli ku pickup bagambye mmeka nti 7 bampa 10 ajjako endala nga ngisaako nga nkubawo 7 nga nkomawo kyokka era DC atwala obuvunaanyizibwa enkeera n'ajja wano okulwaffe olufaaza kyokka faaza yabona nti bamuyingiza banne bajja mangu awo nagenda okuyingira mu poliisi abafaaza bonna bali awo bavudde wala ne bamutwala ku kigo wali ebbali nenesigala nzekka bwoti omukyala bwe yakuweeza essaala afubye naye bana bakoperative bawadde sente onosimatukira awo wafiirwako omwana wo mu lutalo mu lutalo muno nalina omwana wange ng'asoma ku siini awo naye yayingira nga sitegedde bangamba nti yagenze nti bagenda abaana bagenda baali wano waffe waliwo abaana wana eri ku Ssaabagwanya ne Muwanga nga abaana nga bana nebayingira omwana oyo teyafiirayo naye yalwalirayo bwe yadde eno mukuwummula yalwala obulwadde yajja ne siriimu nebamutta naye teyambibwa kubanga sirina ngeri gye nali nonyamu sente gandi bamuyambe kubanga yajja bamaze okukombowa kakati mmwe abeetaba mu lutalo luno obutereevu kiki kyemulagawo kyogamba nti kino nkiragawo kubanga neetaba mu lutalo era nzijukiddwa bwe nti essaawa zino fe tulaga bbanga tetukwata wadde sirinjika nakadde akamu n'ekitundu ke batugamba otuwa yakatuwanga yatusalangako nga lwa kasambu 15 bwatyo tetulina tuli mu maziga n'abaana baffe tebasomye kubanga nalina nze ente zisuka mu 6 era ndowooza zirabye mu biwandiiko byange naye saasanga tubadde tutambula tutuukako ekifo awaziikibwa abantu mu ntaana obwaguuga mu Kirindi tulabye nga embeera gye kirimu tesanyusa lwaki kiri bwe kityo nga nammwe abatuuze muli wano temukkirizibwa kwekolamu mulimu wakiri ne musaawa ku kifo ng'ekyo oba muweddemu bugwima ekifo ekyo twakisaawa ebbanga netukisaawa ebbanga natulima nti bajja kujja bazimbe omululo bajja omuli bazimbawo banamu mugende ne bazimbako ekitundu kati bazimbako ekitundu netusaawa nagenda okulaba nga
twagenda okulaba nga ebintu bikyatambula tubivaamu mu kuzimba okukoma ku ekisenge ky'ekitundu bali basuubiza nti bagenda kudda bakyongereko efuukire ddala ennyumba naye baakomaawo tebayongeramu lwaki kiriwo ekityo bamuweddemu nammwe amaanyi agasaawa agaggwamu amaanyi gatugweramu ddala kubanga nze kenyini kamwe kogeranye n'ebiwandiiko newandiika nga ntiyalidde president era mbiina wano naye sente nebazituwa mu bigambo naye tetuzikwatangako era nali ntudde n'ebbaluwa eyo nga eraga era obuwanga obu kati simanyi oba bagiyina eyo mu ofiisi zaabwe simanyi kati njagala abakulaba era abatulaba ku Agda Live TV njagala otunule mu kamera awo obeeko obubaka bw'otuusa eri gavumenti ku nsonga eyo gavumenti eno najagala kubanga nagirwanirira nenjifiirwamu ebintu byange nali musajja mulaalo nga nyina ente zange maddu wano mbunja butoole ne kati kyalina kimu naye ku bintu byonna byonna sirina kinali nfunyeeko ate nga bwe nakyalya pulezidenti wayogera bulungi n'ogamba nti mukole ekibiina mujje mbawe ssente era sise bwe twagenda kwembase tugenda ku palamenti waggulu ebintu nebabiwandiika naye tutukwataga ku ssente n'olwekyo nze ni musajja mulungi wa muvumenti ni musajja wa movement Museveni naye njagala osala amagezi mpenje omuyambe enyambanga yanjawulo nnyo kubanga wewali olutalo mu ssaza lyonna ery'eggomba era ewalina obuwanga abantu baffe baafa emmanga nga bagenda babasulasula mu bibireyo mu bisenyi mu biki naye abantu bakomawo bakuŋŋaana ne bakuŋŋaanya obuwanga ne babuleeta ne babuziika naye n'essaawa eno sibuzimbeko so nga obweruweero n'obwalala wonna bubuzimbeko n'ekibibi naye ffe twali twagala mu pulezidenti abantu bataddewo nti batukulemberayo basinza okumwonoonera nze ndi wa movement naye movement mpulira nga egenda kuntama olw'embeera eyo ye si mubi naye bantu baawe ekintu ekireeta tebakireeta kati nga tumaliriza waliyo abantu bogamba nti gundi ono naye twali naye nnyo yakola nnyo kino gundi yakola kino nnyo mu lutalo olwo nga mululwana bangi nnyo okugeza waliyo omugenzi Mutagwa omugenzi Kimbaleeba waliwo omugenzi Ndawula ono tatwalayinja Nawanduka gwe yafiirwa amayiro gonna gonna Nawanduka gwa kati nga Kanani sinza mwerera kuba wadde yafa yali mukozi nnyo kubanga yabeeranga n'abayeekera waka n'abawa emmere n'abawa ensukuzi kale abantu bangi nnyo kale n'omugenzi Senkubuge oyo yali muganda wange omulala kubanga omulundi gumu omwana wange bwe yava mu nsiko yaŋŋamba nti Senkubuge yajjanga yatukwasanga emmere ekiro ssaawa 8 kale ne Senkubuge Mukama yamutwala naye talinako yali afunye wadde abaana babasigala waka tulemeddwe okusomesa abaana lwa nsonga ezo tuyanza nnyo ssebo tuyanze abo tulaba waliwo ensonga endala ezijulidde kubanga ebintu bino bwe tubikwata information eno abakulu bagenda kwe bagiraba banabanga balina kye balabye ebyetaagisa basobola okutuuka gy'oli butereevu oba era tujja kuba tudda gy'oli okwongera okumanya ebisingawoko tuyanza nnyo ssebo nabwe nange mwewale kujja kubanga kyembasiimeeko muzze nze ku lwampenja yonnangi mba ngiina namwe mwebale kujja okoole bakasitoma abo bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agda eddobozi ly'eggomba mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okutunoonyaako kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'Ekireka Kyaliwajjala Banda Ntinda mwenna Nakawa Namugongo nti bana tulina ebintu by'abaana ebirungi mujje mutukyekingeko mujje munoonye ebintu ebirungi tudiringira mu ngoye za second hand naye first class London tulina ebintu ebirungi ddala engatto tulina amatawero tulina amasuuka tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15 nze Musisi Fred Munnagomba nzaalibwa Kitojjo subscribinga Agda Live omanye ebife Gomba Munnagomba watali Munnagomba nawe subscribinga Agda Live
otegere nti Gomba ssaza lya Nkizo. Hakida Live, eddoboozi ly'eggomba.